ekisooka bibuyisemu byonna ebijjo bafuula abasajja n'abakazi abakumu. Nze ng'omutabaazi wamu omukulu njala okubategeeza nti ebigenda mu maaso kyo kigenda kunjigula lwaki tuliko tukitegeera. Ekyokubiri olutalo lwe tulimu twali yafulujja lwetuyingizaamu abaagala oddulyamu ebyokulya byabwe ate ffe twabasomesa ekyo n'olwekyo bwekibanga amagezi gange ge gampalanya tegisobola kutyetonda. Ekirungi mwami Kyagulanyi kyalina tamanyi biba mu kwogerako. Singa abadde alimanya naye tavaana mu nnyumba kutambula naye nga bw'atabimanyi wakusa okwogera byayagala. Nze ng'omukulembeze wammwe kisobola kukola nsobi yonna kyewulirirako kyemba simanyi ne nneebuuza. Abawangadde mu ntabaalo zino nga mwewayo ne mwefiisa tooba muntu yenna abajja ku mulamwa. Tugenda kuŋŋaana ngenda kujja mu kitundu kyalo ku kyalo n'okutuuka mubuuze mwogere mbabuli ekinaddako. Twebuuza mwami Kyagulanyi ayagala tubeere lumu, atusaasaanya akoleraani. Okusaasaanya netwefiisa ne twewaayo. Okoleraani okusaasaanya abantu b'osanze mu lutabaalo. Obuyambi obwo obuwaani. Ntuuka mu by'obwenkanidde awo kubamuleeta mu paalamenti. Tonnabana kuzibula ng'ositama kuleetana mu paalamenti. Ekyo temukkiriza makkati gammwe mukuwadde mukulembeze jooga banne batabala. Omutabaazi yenna ajooga banne aba mutabaazi mubi. Omutabaazi awuliriza banne omutabaazi wajjagategeera natte ebigere n'akikuuza. Omutabaazi eyeyogerako nze gundi mwekengeranga temulyako nga neegamba nkuga nze nkuga nedda erinnya lyange sirimanyi kale ndyerabike. So n'olwekyo kubanga yeffe tewennyonnyolako abantu bakutegeera nga nabasaka abantu ebiseemu bantegeera abatategeera beewa obudde bajje. Ekirungi nze mumanyi sirina byennywa tagenda kukkiriza be bantu abayiga obuyivu ekyokukola oba olutuyigiriza obutulo ebirejjajjawo kunosoobaajja. N'olwekyo bannaffe twawadde obudde bawulirize bategeere bakoleere. Baana baagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola. Kuba tebaagala kutegeera tujja kubawulira obwoluzi bategeere. Otabawulwa emyaka mingi w'ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna. Mu Buganda olinamu 55. Buli lunaku okeerera ku kyoboola bakulembeze ba mu Uganda nossaako nekati obanja kabaka obanja ngaani otubadde obaddewo obuvuuku banaalinnya abakulu mu Uganda. Naalinnya mu maaso ga naalinnya gwogana nti obanja kabaka ekyo kyebayita okulunga olugezigezi. Twagala mulembe gwaffe gubawulereko ng'omulembe gw'abagwagwa. Tuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nawe obudde bwawe bujja kubaawo. So mbasaba musigale nga muli bantu balamu. Omulabe waffe olwatu tumumanyi n'omulabe waffe yeekwesa emikono gya kutumukola ki omudde okutuuka pulezidenti kw'oyogera nga naye njagala okubategeeza abaganda bange mwenna abali wano n'abatulabeyo ku mutimbagano nti ekizibu tono si mulabewo Waiswa Abedi si mulabewo Abedi Waiswa si mulabewo. Omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu kya Uganda kiri kimu, Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa abakozese. Naye nga ekizibu kya Uganda era njagala okubategeeza abaganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga
ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako buzibu bafaanana yonna nedda tuli bantu ng'omukulembeze Yesu mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo. However, era nsaba obiwulirize mukulu mufumbira ng'otunuulidde bwasaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro mufumbira owakame yasooka bewono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange jagala ontunuulire nze ayogera naawe jagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo ayagala yenna okunzija wano osobola okikola. Ekyokubiri mukulu Kyagulanyi lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe oli omukulembeze. I cannot do that. sente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe bambi lw'embeera tunuula ku mulenzi ali wali nga yakuba bulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina zanku bwe bajja ne bamuleetera sente t-shirt ya muhoozi ne bamugamba yambala eno ajja kwambala eyo. So y'embeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mummwe n'agamba kaakati guild president gwe balonda gwengula n'agamba mu parliament kanfunani tamongo gwe balonda gwengula. So kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu. Mukulu wange muwe ekitiibwa era tewagenda kutya lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti ate nze nyina okulwanya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsabirangako mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubeebaza obuwagizi ne munteekangako musaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyono kyannaku naye nga kijja kutereera kyannaku nnyo okuba nti bino bisanyusa Museveni bino baabali balwanidde eri baabali balwanidde ate naddala ffe ng'abantu bawano waliwo ekigendera okututeekako ekyo kuba mu gyenkaaga baayagala nnyo tuteekako nti abaganda bankwe abaganda tebaagalana abaganda tebawuliziganya abaganda babbi si bituufu ebyo naye oli obikonfaminga afunayo omu ku mmwe afunayo bwe musinga okuba ekitiikwagala namukozesa badde nsaba basaba ekyo tufube tukikomye bwe twali wano nga tuziika birekeraawo yali mmawo yali wano wenyini wenyimiridde n'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekeraawo nga kotinga linyala birekeraawo ebintu by'okulyangana mwekwe birekeraawo n'ebirala biyise bitufaanana bwe bityo emyaka giyise tugenda komadi nze nalina emyaka 4 Museveni we yajjira kati nyina emyaka 42 ndi musajja mukulu nzadde abaana ngenda nakuzukuza lwaki mu biseera byaffe bino tetukomye ekyo ekintu bataata bamaama ate ffena tulina okuvunaanyizibwa. Nze bwe navaayo ng'omuntu wa bulijjo sinze nali nsaanidde nze saasoma nnyo sijagamba nze nsinga obugezi sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi naye najja kuba nali nnyina ebinyiga era titwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala n'abamu baali tebatukiririzamu people power amaanyi g'abantu nanjagala okwebaza mukulu Sebamala oba aliwa akyogeddeko nti buno si buvunaanyizibwa bwangu bwa muntu yenna wabula mmwe tobalaba twatuukirira mmwe naye twakola enjawulo era Museveni n'atutya nnyo yensonga lwaki tekibanga mu byafaayo bya Uganda okutandika okuwamba abantu nga ku Bwamini kyatandika nga Kyagulanyi amaze kujja muntegeera baganda bange era n'akozesa buli kyasobola okukozesa kubanga yatya nnyo Museveni yatya nnyo abantu naye omugezi omu Malcolm X yatugamba no one can make you a slave without your permission tewali asobola kufuula muddu nga tomwadde lukusa
kati Museveni talina gwayinza kozesa okujjako abaffe bennyini ng'abakolonialisi bwe baakolanga nga janasiga n'akozesa oyo ne mukkiriza. Kaakati ensonga lwaki Museveni basooka kunteekako mmundu nti Bobi Wine bamukutte ne mashini ga myezi 2 mwabiraba mu Arua bannange ne babatta na buno gwaka emmundu zange sizirabako ezo. Ekyo bwe kyagaana lwomukya n'abagamba muveeyo temujja musobola bajja kutegeera mwe muli bange. Andrew Mwenda n'abagamba muveeyo n'afuna bannakanguubi n'anoonya baganda n'afuna bamasajja mivule n'anoonya baani kubanga bo bali believable. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba tuleete emboozi kyendala oyo musosoze mmawange ekyo kibiina ky'abaganda tase baganda pate ne batambuza ekyo naye bagenda okulaba nga Katonda yabitegeka dda omukazi gwennyina si muganda. Mukwano gwange gwenyidde naye ebbanga lyonna musajja munobbi. Bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoga ako ne bagamba kagaanye ne bagamba kaliwo akalala kyekirala walisiyaga awagira ebisiyaga bagenda okutunulamu ne bagamba lindako ono si gwe bagobeera ndani kubanga bakanya ebisiyaga ono si musajja mufumbo. Kati ekyo bakyalwana nakyo naye n'emboozi yonna yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe kyekyennaku ekiri awo bagiyisa mu bantu baffe. Bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu. Tekibeewunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna balina sente zonna. Bw'oba olwana ne Museveni oba olwana ne Bank of Uganda oba olwana ne Uganda Police oba olwana ne UPDF oba olwana na buli kimu. Mwani mwebuzaako lwaki nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu Mitembo omusajja Omuganda temumpulira ku leediyo yaffe? Mwani mukyebuzizaako ekyo? Nakibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya? So baganda bange munsabirangako Mukama nsobole okungomya kubanga nange olumu ntendewalirwa. Sina bumanyirivu bw'amaanyi simanyi sina experience mu ngeri gy'odiringa na mukulu wo atuuse n'okufuuka mukaddewo. Sina experience odiri okola otya nga afuuse ekitagazo okukikola otya ekyo simanyi. Nsaba Mukama ampa amagezi ndiringe nakyo. Simanyi bw'okikola nti musoowaganye mukulu wo ate nga musajja mugezi. Baganda bange njagala mbabuulire Honorable Mpuuga mu ekitiibwa musajja mugezi nnyo ate sibakungangako mukyawa sibakungangako muvuma era mbagamba bulijjo temukikola. Ne bwe mbanze ndisagulize naawe Honorable Mpuuga tetulina kutuuka ku level eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka tuli bakatoliki. So ne bwe tuba tuwugambagana amazima ne bwe tuba mu public tugagambagane kino nekino. Tudisagulinga tetukkaanya na Museveni. Munange sitera kwagala kuwanyisiganya naye engeri gyo raises ensonga njagala nzitaanye bulungi nnyo nti ekisookera ddala munange ffe tetukkaanya na Museveni tuli balabe ba Museveni era omuntu yena ayina akolagana ne Museveni tulaba nti akozesa mukozese kuba Museveni togenda kusinga Kisekka togenda kusinga Bakayira togenda kusinga Balwaka na Lugunda togenda kusinga Babesigye Bakateeka togenda basinga. Oli musajja mutemo oli mu so solution eriwo ate nga entuufu ffe nga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandi
wandiyagadde omwana w'okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubize ku noti 772 98 ne noti 758 be ba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka ago gatemagane. Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital. Wamwe mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko noti 789 noti 233 96 ne noti 7 noti 39 57 57.